Sebo mbuliza ku bana Uganda. Sebo mukulu kisome ne yanzege. Bana Uganda mwe namba lamusiza. Mwe naba fine ne mutugobeera ne mutuwuliriza. Ne mujjamu ebyafaayo ebimu bye mbadde mumanyi ate ne mubimanya. Nsooka ne nebaza bakama bange mu UPDF banga UPDF it is a family member. Tetulina bwe tujejjako kubanga tuli resistance army according to our numbers ate nabo ne babeereyo nga ba resistance officer kubanga nange GIITA enchabwe nfuka general nja kuva ku RA ate nfuke resistance officer bagamba nzire mu line ya General Museveni awo nange mu line y'omwombeeremu awo nga resistance officer nolwekyo afande mbadde ya salute you afande Rweru afande Kayanja Muhanga afande Birungi afande Babula nkwagala nnyo mu pensionies n'abala mwenna afande Chaite Mbone Babo afande Sabiti Don Nabasa I salute you where you are bye mukola naffe bye twayitamu ahe namwe kati you are now fulfilling your terms nolwekyo tuzze n'omulamwa gwa afande Kazini omugenzi James Kazini Bananuka afande General KAZINI-Yali afande General KAZINI-JIITA Musoko omumanya ddi bannayuganda bategeere bwegaba naffe baleme kugenda bwe batyo kubanga bamuziika essanga byakomaawo no twaga twogere ku bantu mostly abagenzi bangi basaba twogere ku bantu abakyaliwo abalamu naye nze sijja kkoowa abantu muveeyo mweyogereko muleme kumala kufa nti ate omusajja abadde yakola nnyo abadde n'abakazi 16 abantu mwogere profile yammwe ensi bategeere Jeno Kazini gwe jodyo mumanya otya afande Kazini nzija okumubanya mu 94 essebo omusanga wuubi kusanga mu nsiko ngali ku group yali n'afande Genosale lumu twagenda mu kampi y'Emundurani kitundu awo bayita ku Musomoko we nasanga afande Sale ngali n'afande Kazini afande Kazini okwegatta mu nsiko ye yali ayingidde amagye gali ag'ekinana mugumu agobote kati mukumala training ne bamugaba mu West Nile kati mu West Nile eyo n'afunayo kalanka kavika mu kalanskopolo mu magye tukayita muguya kuku muguya kuku kavika mu kalanskopolo inasebo nayo lanka kubanga kopolo oyo abeera twayisiiwe omuntu alina buvi bubiri lanskopolo ono bwetubanga tuli ku foreign bwetu kopolo ye nanyini magye ago section kati lanskopolo ye twaisi kiba kitegeeza kopolo waatali sebo lanskopolo afuuka section commander ge magye ate gwe n'obalaba n'obayisaamu amaaso naye sebo nga ne president amuwuliramu ate ezo lanka z'olaba ezo okuva ku lanskopolo kopolo sergeant we zitali president Museveni tayinza kubeera Ntebe kubanga ye bakutte gye nombadi tayinza kufuga gye nga teweeranka ezo mu magye kituufu ekyo nolwekyo kati afande Kazini oyo bwe yamala yatoloka ku magye yali akolebwa mu barracks gye bayita Medigo ebitundu ebyalimu Moses Ali kati bw'atolokayo yali mu West Nile part magye g'obote naye nga wamu bakezako kubagana n'amagye ga Moses Ali ebiseera ebyo kuba nabo baali bayeekera nga nabo baagala kujja kaani obote kakati yamala ne yegatta ku magye gaffe aga NRA n'atuukira mu nsiko afande Sale n'amwagala nnyo era n'abeera ku nga be bayita ba Batman ndowooza babeera nga ba bodyguard n'afande Kazini ng'ali wamu n'afande Sale era ku byonna General Kazini bye yatuukako mu magye ga NRA UPDF afande Salimu Sale yalina ettafaali ddene ku Kazini kakati bwe tumala okuwamba wano baapanga ebibinja mu kupanga ebibinja afande Kazini oyo yaweebwa obwa twice battalion commander mu battalion emu gye bayitanga 23rd eyali afande Musoke
mukimanyi nti afande Musoke bamukuba ekyasi side z'eminakulu awo minakulu n'atyaka wakati awo kati afande Kazini nga twaisi olutalo olwo yalukomandinga bubi naye nga kiraga nti naawe okiraba omuntu okuva ku escort ate genda okomandinga amaje olaba nti waliwo weaknesses afande Sala ayinza okuba yamwagaliza n'amugamba go Kazini twaisisiyo n'ogenda yes naye ng'ekyokukola tokimanyi kubanga komandi ndala n'administration ndala kati nze GIITA gola bwano nkulidde ku ntalo ntegere ekintu bayita komandi ate nenyingira mu administration ntegere ekintu bayita administration ate nensoma ku intelligence ntegere ekintu bayita combat intelligence ne intelligence asanidde kukola ki kati ndooza bwe nga nembigattagatta ndooza olaba ndi mu kiti kirala kati afande Musoke olwamutta afande Musoke rest in peace family ye oba yali ludda wasinza kumanya naye nga yafa mu byekisiru abaana baafa kwolwo kati afande Kazini mu NRA Act eyaffe gye twava nayo mu nsiko ku lutalo olwo yatayinza kuva mu gye tuyita Field Operation Act yalina okuteekebwa ku muti akube firing squad naye oluvannyuma ng'ekyo kimaze okubeerawo teyasibamu yadduka misinde n'ajjayo ekweke wa afande Sale afande Sale n'amubuuza ate nti ogireseewa nti afande ebintu byayonoonese afande Sale bwe yamala n'amuddiramu n'amugamba naawo ne bateekawo akabinja awo katonotono kakuume Kaluma bridge okuuma amaje agali mu operation sebaawo toyita omujaasa ali ku lutalo toyita ku Kaluma okuyitawo ng'olina ebbaluwa ya division commander naye ng'oligifuna ddi kituufu division commander ojje Kampala gwana okujjako nga ffe ba GIITA abaali bafunye chance kubanga nze neepaatikanga mu bintu bingi kwepaatiika era ezo emmotoka be naziraba ng'ezo ez'abakulu ezo nga nze jipu nazirinnye edda nga nkolagana abaana bali ba bodyguard abamu etwali nabo mu nsiko nga gwe genda okukwata machine gun eri kati nange sebo wali convoy egenda ofuluma naye nga ndi ku machine gun wali nga olaba pirika olwo nange kakati anange nzijezeeko e Kampala sebo kati omukulu tana huyo mtoto mbona afande huyo kadogo yetu ya unity wacha kati nange sebaawo bwenti bwe nakola ngaki bwe nawonanga ebintu ebimu ate n'okufa n'empona okufa mu ngeri bwetyo kakati afande Kazini nga batekawo ekibinja awo kye bayita 14th battalion bwe bakiteekaawo sebo nga afande Sala amutongoza nga seba amuwadde ekibinja kukuuma Kaluma afande Kazini tuva mu Northern eyo olusutuza okukima ebyokulwanyisa kubanga bali be baaleetanga kati ffe nga tufe bakimaka bamanyi wali okulwana kati nga convoy tugisanga awo kati nga tugigendako ngololezo nanga tuziwamba kati ffe tuzeescort ngozitwalawa mu Northern kubanga ffe twali tumanyi nti kati wano ambush wano wabeerawo batukuumye wano ekintu ky'okubuka kuloole waggulu kwegamba obanga nkima ebiseera ebyo emundu yo oka oloseero oba balikubidde mu bbanga naye ng'olina okukakasa nti kakati wetutuuse tutandikira awo ate manya bwe twakubanga mwambusi esaala tulina okukola extended oba batukubidde eminakulu oba kona Kamudin oba twakatandika Kaluma omuvaako ebbali awo twakamutandika okuva awo paka ggulu Kigere itegeeza emmotoka zijja kusawa yaazo kati awo amumaze okkiriyalinga awo ensiko kati yaffe tebereza omuntu yagenze waze n'emmotoka omanye oddayo na mmotoka ate oddayo na bigere paka ggulu kulwana kubanga baamanyanga nti waliwo emmotoka ezijja ne bakola ambush kati afande Kazini ne bamuwa ekibinja kya 14th battalion nga kikampinga Kaluma sebo nga munene Kazini mama omanyi nti Kazini awo sebo nga akozesa n'helicopter akozesa ya General Salesep awulikika w'amaanyi olwo tanabaye kubeera kamanda awo alina amayinja aga
akyali luteni naye nga ssebo w'amaanyi na battalion. Nabadde ndaba mu byafaayo bye Ssebo yasookera ku sergeant private Lance Corporal nadda ku sergeant ssebo oba Lance Corporal private sergeant wuuyo cadet mbayita cadet officer. Lankaze zonna Kazini teyagenda cadet. Ndabye Kazini yafuna lieutenant 2 okuva ku lieutenant n'afuna captain. Mu byafaayo bye bawandiika anti balaganga cadet naye nze nkulaganga bwe mmanyi Kazini kubanga waliwo ba officers bwe twamala okuwamba awo bafande muzee bwe yagabira Lankaawo mu Lubiri ndowooza wamulaba awo balwejema bajimu mwezi baani waliwo ne ba officers abaafuna eza lesson twaziyitanga za lesson kugenda mu store za lesson lwaki kati anti kati bwe twajja okuwamba waliwo abajja nga bali ba APC mwogera ebintu ngenda okulaba eri nga bampabula nti wayogedde lesson tekiri lesson anti kakati ate aliyo tamanyi naye kati ffe tumanyi nti waliwo abaafuna eza lesson teyagenda kadeti n'agenda mu store ne bamutekako ne nyotes naye ng'erinnya lifulumye kati waliwo bwe twagenda okuwamba waliwo bayita ba APC appointment platoon commanders. Appointment platoon commander kitegeeza yalina kuba lieutenant naye ng'akolanga APC talina lanka kati lanka ezo bwe zaafuluma teyagenda cadet zaafuluma wali lieutenant GIITA, lieutenant Chimbowa, lieutenant Kiyingi, lieutenant Chenswa, lieutenant Gun katagenze mu cadet ndoza olabaawo different kakati afande Kazini bw'ava mu 14th battalion Kaluma 1st battalion gy'omanyi nti yawamba Radio Uganda ng'erimu Pecos Kuteesa oluvannyuma n'egyebeeramu afande Chris Bunyonyezi eyagenda e Rwanda omu ku abo abatalwejema kakati bw'ava mu 1st ne bagyetamu KAZINI-James n'ayambalira mu captain mu Lubiri awo ssebo Kazini yeefuga Lubiri barracks ng'era bw'osanga amagye ga Kazini mu Lubiri oyinza okugamba ndoozagana amagye mapangise era nga go ga njawulo. Kazini oyo gw'olaba mu Lubiri abo abeera battalion commander wa 1st ng'ebiseera ebyo jjukira twate tunaba kuba na brigades mu magye gano nga tulina battalion zizokka naye nga mu kusooka waliwo kye baayitanga central brigades bateekawo brigades ne bateekawo eya northern brigade ne bateekawo central brigade mu Lubiri ne bateekawo Embaale eastern brigade ne bateekawo ne western brigade nga ziri brigade meka ey'omu Lubiri ebyagikuira ali omumanyi brigade ya David Tujefunza abo bawaso bali Kalege nga bakapiteeni kakati ey'Embaale ne bagifuula nga ya brigade ya Matayo Kyaligonza pirika Black Bomba kakati ey'eggulu ng'erimu Pecos Kuteesa ey'Embalala oba yali mu Peter Kerimu oba ya Sefali ndooza I don't know naye nga ziri nnya kakati Kazini n'abeera awo. Kazini bw'abeera mu 1st Kazini n'akyalaza wonnawonnaawo Kampala ono yenna nga we bw'agamba leero nti nno amagye gange njala gafune ku Bulega ne Peti ne Tawulo n'agamba mugende mukwata abatembeeyi bonna ne bayiwa mu Lubiri nga balina okusaawa barracks y'omu Lubiri naye nga bebaze nabyo byonna by'abasirikale be twalina obukulembeze ebiseera ebyo anti ye Kazini wakati ffe KCC yekulire ebyo tebyaliwo naawe Kazini yakola omulimu wano Kazini n'akola mu Lubiri awo kakati ffe ba bodyguard abaavanga mu northern tukimya ebyokulwanyisa nga batuyiwa mu Lubiri omwo naye nga sebe bw'otuuka mu Lubiri emundu yo olina ogikwata nga kalira lwaki kogireka awo mbu ate simanyi biki nga amagye gagguse dda ezemundu nga gazitutte dda ate emundu yo nti Jesi ya Kazini emekikuwa eyo emundu okugijjayo ng'olina kugenda mu kkomera
Kazini ng'akubuuza wapa najua sirawa nachunga kama chintu hii ya chini hii bwe mundu bagikumanga mutakono. Kazini nga sebo nyinyi watu ya operation mulowooza bino byeri ku ntalo emundu yo buli newe agenda mu toilet nebolaga kufuka emundu enagitekawa era Kazini yaletalete ebintu bingi mu maje emundu zino zikwatanga ki Kazini emundu okujambala no ng'akaleega Kazini yakola ebyo bolaba abasika ebintu bambala bono magazini mu bifuba byolaba Kazini ebyo byokwambala magazini mu bifuba muno obuleega Kazini yabireeta wano ngaga mujasi sawa 24 olina okuba stand by class 1 Kazini ng'amajege abakazi babeera eri amaje gabeera awo mu compound esawa yonna engato teva mu kigere ye Kazini nafuga ejje ng'otuuka n'ogamba gano sigakola afazale kambere mu Northern eyo kambere eyo mu Scorpion zinnume nesijja kola maje ge Kampala nendooza bwegati bugandibadde amaje begandibadde amaje gayingira stand by class 1 amaje gayingira mwana wa sawa yonna amaje gajja mwana wa gundi naye ng'ejje bane ekiti bayita ejje omuntu bagamba nti amaje galina kuba bwegati ogamba leero afande mundeke nve maje ngala amaje tugateekamu omuzanyo amaje kintu kirala era omwana bwe yajjanga eka ng'ava maje bw'ati mujasi najja n'atula bw'ati eka ng'olaba n'ebikolwa bye ebirala ku byammwe byawaka kuba ye muntu ayinza otuuka waka n'akwata enkumbi n'alima compound yonna yayagala smartness kyekisookamu kye basooka okuyigiriza mu maje hygiene kwegana olaba n'akwata oluso n'asaawa kwebaga naye gundi era n'abantu babuuza gundi yajja nga waka wonna wanyirira kubanga mwe mubitwalanga ebyomuzannyo eyo mu kyano gamba oba ensiri ziruma zirume naye ffe mu barracks oyinza osanga barracks nga ennyumba ya ssubi naye ng'olaba smartness yokka nga yanjawulo kati Kazini ye alina enkola ye nga ye munaye Kazini olunaku lumu mu lubiri awo twajjanga okima ebyokulwanyisa nga tubeeramu ne tutegera ebintu bingi ebikwata ku Kazini biki ne batunyumiza biki engeri ya barracks ngera erinnya erivuga ennyo mu barracks omulyani ya Kazini yesi ya nani omanyi bwe yali yeeyita yeye nga yeeyita James Kazini ng'alina emmotoka ye nga yeeyita nga ye erinnya lye yeeyita Kazini James erinnya lye teyeeyita erinnya lye yennyini ye nga bwe yeeyita mu basirikale be bw'aba agendamu nga bagamba mimi ni nani nti nzaani nga lyaddamu atande nze gwe afande James Kazini gari yangu ni gani inaitwa namna gani mwemotoka yeeyitibwa etya mwemotoka yeeyitibwa Santana escort yangu ni nani escort we yani abamugamba escort wa itibwa Kopolo Kinyata ng'ababuuza umbwa yangu inaitwa namna gani mbwembwa yeeyitibwa Kamau ebintu bimeka era ng'okujjayo n'akubuuza we kujja apa mimi nani ng'ayagala omwogereko era bw'omala omwogerako ng'akwata muwaleti ng'ajjayo omutwalo ng'agamba yawuliranga ng'ekyo ng'agamba kweli wewe unajua mimi vizuri sana ng'anyola obulevu bwe bwati ye Kazini naye bw'ayogeranga n'ogamba wechukua huyo ndani huyo hapa najua mimi ng'agamba mbu gwe tomumanyi ng'akusiba era nga ye lwatukanga kufeni pa oluyimba lwe yasinganga okwagala lwa simba kali waliwo oluyimba alwo olwa simba natembea mustu nti simba kali simba natembea mustu nti simba munyama simba natembea mustu nti simba kali simba natembea mustu akitaka ennyama anakula muntu simba ndoza lion simba lion kati olwo oluyimba yalwagalanga nnyo oluyimba lw'Abatanzania nga bajja wano nga yagamba nti lion bweyo yennyama
ennyama bwegibula ekwata kisu enakula muntu kati ye kazini simba kati kazini mbu bwabulwawe yenga tiche we reporting ndani yenga bwasiba asanyuka ye kazini era kazini mulimu lubiri awo nga ha gwani kazini yayingiranga office 12 kazini ngenga tazerabira yawa kanajja ne socks najira mu socks nembwaye naye ngenga tazerabira kazini bwe baga balanka nga wanatekawo meja wanatekawo captain najja mu office nomuga afano mevaa mbaya namna gani hiyo teranka ya government muziro na kaza Museveni katatula kanera bireno ukakasa kazini weka nera bireno lokona yambala meja zona za government ye kazi kate kazini onakulumu kazini onakulumu agateka order mu lubiri teri muntu akirizibwa kuyita ku lusenge luno saa 12 inokitawa ku main kotagal ate bwezola 12 nga tonnayingira toyingira dayo gyoludde osule amajengo gasanga sasa sinenda kulala ngabanga abalagasula mu nsiko naye teyali mutuufu mwayitanga mu panya eri olusipanya mu bikombe nga mubuuka bubuusi bikomera apanya anti omujasa ino okubeera epanya naawe ne kuseti yawo sikuliko panya kakati kazino olunaku lumu ng'omusirikale omwagenda agamba nze eri baŋŋaanye mukazi wange ali munda ng'abuuka ekisenge pap bwe yabuuka ekisenge nga bali abasirikale bapanze munda omwo bakuume ng'omusirikale omu pa akuba ekyazi atta musirikale munne naye ng'alabirira nti comrade yakoze eki yabuuse oli omusirikale nga bamukwata nga bamutwala mu kota gaadi nga basiba kazini kola saina zero kwa apartment ito askari makodwa ni moja amekufa amepigwa hapa okay kazini kumachaya kera nyote na na maso ku foreign abaita foreign yes yote ya mundo mulimu first division mulimu bani bafade golo babo nabala police bali mundo couple kakati ngaba babagamba nimepata habari usiku askari alikufa nti omusikalo mu yafudde kiki nti yabuuse offense agamba muleto ye yasso omusirikale oli batutedda mmochale ngoli bamuleeta yenna ajja akankana bwati akankana amanye ekiddako kuba NRA act botta munno naffe twali tukusiba ku muti ate eringa order NRA act si UPDF act mba nkoze kikyamu okutta ng'ate oŋŋambye ate byo bobimanyi tyabuuka yina kuba ye order omukulu yalaze order muntu akipite kwa okuta upanya piga risasi ndiyo saa kati abasirikale abayina obwongo obutono yakwata ekyo afande kyakoze eki kyagambye abayina obwongo ngo babajjita olina okubeeramu n'obuzaale obeera bwoti nkube sikuba kubanga awo tewali waduyi era ojja kumanya oyo asikali munnange artisti kabuuke be pa chini ya ulinzi wewe askari katuwuliriza ozosanga na mukwano gwo nnyo n'ogamba naye kino kyokoze kikyamu afande yalagidde kati singa tukubye kale dduka mpolampola agenda olaba kati nawe batumenye etteeka ate kazini yebase ebyo sala kumanya nze nganze ku magezi ganga amatini oba nawe tofuusa aduyi magezi ganga amatini nga jjita okwa nyoba nyinza okukwata nenkutwala mu kota gaadi afande usiku tuli kamata mbiri wairuka okutoke ekyo kirala n'okukuba kirala naye kati omusirikale bwe yamuleeta wali n'agaboza abasirikale uyo ali uwa askari mwenzi yenyu tumufanyie nini ng'oyasse musirikale munnamwe tumukolere ki abasirikale bonna afande uyo awuliwe nti oyattibwe tumufanye namna gani afande huyo auliwe afande yatibwe mudemu afande yatibwe hiyo mzuri sana aya wewe kuja hapa
kwani oliwa mwenzi yako afande namukubye nabadde ku mulimu ngera bwe walagidde yabuuse fence naye nze saalinze era nenkuba nagenza okwesanga nzise musirikale munnange kopolo tomanyi nti wasse mukamaawo tente afande saategedde okusinzira nga bwe watulagidde nange nateekereza order aya askari huyo tumfanye namna gani afande order ya NRA Act huyo auliwe okay wewe askari chimbia kwako saa hii ove mzuri na kurudi hapa tutegezaji mbwadduke ewuwe mukayumba ke ayambale bulungi akomewawo omusekale yajjawo emisinde naye nga tamanyi oba agenda kufa naye bamugambye agenda ayambale bulungi akomewawo yadduka emisinde teri yamuwerekere oba musikale n'agenda ayambala bulungi n'akomana n'afunga omuguu tata jambo saa mzuri songa hapa kuja hapa aha weka muimbo chama chetu chiwembe 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 chitawanyoa wale wabaya wavuta bangi chiwembe chitawanyoa chiwembe watega kazi chiwembe chitawanyoa ebichebyo abanyube enjaga echiwembe kijakola echiwembe kinakunyoa kikusala chambe abatege emirimu nabo kibakola ki kibanyowa abatabannaabwe nabo kibakola ki kibalya kati oluyimba luwaki luwa morano lukola ki omuntu agenda kufa mumuyimbira omuntu anayenda kufa nemwe muyimba musinano zina ate fe tufaayo ki bakuba ali ekyasi fe netuseka netuge tuli akawunga kafe ne kawukumi kakati kale kyavaamu songa pa aya askari sasa hii ya mwiso mwenzi yenyu ndio hii amevaa mzuri alipiga mwenzi yake muamue sasa mwiso kitu ya mwiso saa hii musalemu okusembayo muntu hii tumfanyie namna gani ono mtu tumkole chi afande huyo yakuwa kelele ngegenda paka Kibuye rudia yakuwa songa hapa aya nyinyi jeshi nataka mkuu askari kamili kwa achusi mai komanda achuka ngana wolo njagala abasirikale njalo omusirikale mubere abasikala baki abatufu kamili jona yogedde kiwano nganze kazini kamili ya mukamilifu oli uwa samba teke samba salamu olubuto labe Museveni salamu kati nga abagamba jona yogedde ki nagambye omuntu aboka fence oyo bamukole ki afana bamukube sasa kakale no musikale ayina omusango yatekereza order yange oba yakozeseza yiye kiba kitegeeza nze kazini nze nina omusango siba kiri ono talina ki yatukiriza kiragiro askari esaazi no tumukole ki esaazi bonna baasirika emwa kati yayogera no ate bagaa tumukube teri yayogera askari sasa tumufanye namna gani wamuwa kitu ya mwiso tena nyinyi wenyewe mnaenda kumpiga hapa kwa mtu pale sasa firing squad esaazi tumukole ki sebo bonna baasirika che nze ngaba muongere ranka kazini agamba sasa kwa uamuzi yangu kama commanding officer mimi kazini James kazini huyu askari aitumika oda yangu muyatumiza oda ye yana akola ekyo kyeragidde n'olwekyo yafudde nga kopolo mwenye hapana nataka kutumika oda yangu alipinga oda yangu n'abuuka olubiri nga badde alina okutaka netebereza ng'olubiri nalwo yatekako landi mayi era omusirikale oli oba yawona atya awona ogenda mpaka Katweri kazini yatekako landi mayini wewe buusabuusa sadaka oba nte oba mbuzi sadaka omanyi eggulu zaako nakyo yakikola eggulu tujja tukayo nga afuse division commander
tiyakola eggulu n'abaana abamu kati emikono tebalina amagulu munnange kutoka leo nimepromote huyu askari koporo sebo yamukuzi na anaenda kuwa kiongozi yenyu bwagenda kuba mukama wamwe piga makofi huko chama che abajede gayimba olina funga mguu kutoka leo we section commander sebo ne bamuwera section ya abantu bane batula tuna tebamukube tebamukole sebo esayo yali prevent bamtako muitachi afande afuka kopolo afande bya kulaiji bireke bya kopolo nawe afande bimuna tunda kazini bwati kati batuuka NRA etekawo brigades 12 301 brigade 303 305 307 309 311 brigade 10 na mmeka mu NRA ezasooka mu NRA kazini nga bamwa brigade commander brigade yenamba ebiramu ebibinja bimeka bisatu first yali eyiye fifth eyo nayo nga yiye ne sevens ebibinja ebi babiri wansi wa kazini abadde unit commander kati afuse brigade commander kazini olwo ali kudalaji olwo kati agenze ku major mu lubiri awo wali brigade ya 301 naye manya ate waliwo ne division commander ebisere bino division bali bazitaddewo kati bafulumya brigade 12 ne batekawo ne division mmeka musanvu zasoka kwa brigade division musanvu ne bazisayansi fuuka 5 ne bazisayansi fuuka 4 kakati nga kazini abalwa mu division eya first division commander naye nga ye brigade commander kachitegeeza division nga ina brigade meka 3 ze battalion 9 ne brigade 3 ne division commander kazini nga agamba kiwedde kati olubiri alweddiza mwalimu ente z'abanene bame commander barwejema basalimu sale bonna abakulukulu baali basuleyo kololeyo wange abalina okunywa amatawa bwe lwaggule mukazi abizije ne kima amata bwe zajja nga okima amata kazini munda nga ateeka mu road block emmotoka emala kujjayo amata wali esanga road block nga bamubuuza tena igali ya nani nti afande tumwine enaende wapi eva kujjayo mata parking wali abasikale bonna mu kota guard kubasiba eriyo mukutanywedde mata n'omulala bwatyo abalwejema bonna munda n'emmotoka tezizzeeyo omukulu abuuza kumakya gali yangu mbone jarudi bukazini gali alizikamata huko tebereza ne ya division commander bamwesije naye bagikutte mukama awe brigade commander akutte ya division commander kati muli munda nga akozemu ejjeri lye omanye okukola ejje mujje kitegeera kati ngabo gena mu SFC nagamba we toka po wesi askari nomuga mimi askari mwezi yako wewe unaongea nini hapa kati oliyo we SFC yamanyi omuntu ogwo mukama wani president kazini akoze ejje mujje awambye oli akedde ku machatala basi meeting yamala kutuulaawo division commander n'agituuza n'ayita kazini awo twatuze okutima byakulwanyisa fenfoini nga amagye ffenna division commander n'amugreeting awo n'amuga kazini weyitaki aga mimi niko jesu kweganga ine ebintu byaddamu abo fane n'ogamba oba singa amagye gonna gabenga kazini ngaddamu mukama ye ngadda kisaati n'amubuuza abasikale bakomplaininze eno barracks tebambala civilian omusikale afana akasaala ke n'agenda ali mu owino n'agula obuvumba bwe n'agenda okugula ebintu ebweru nayambala ki civilian natagenda mu uniform kubanga military ejja mukwata naye tobakkiriza
mbugwe be bambala civilian obateka mu makomera lwaki obonyabonya abaje namugamba afande hiyo sio jeshi mimi jeshi hapa ilikuwa kuva civilian mukama amugamba amajaga wemo kali lifu katini bambale kule yabageni bagule ebintu byebadde yetakkiriza nabagamba chapiri mpuya ano okwate mundu za basirikale emundu za basirikale okwata zaki Jafande mimi ni jeshi kazini mimi nalala hapa kwa barracks wona nalala Kirudu mbuye kati yesi nsula wano gusula mukati yesi civilian mbu office omutufu aina kusula wa na MAJ.GEN. Kwa nini nakamata gari za wakubwa wamekuja kutoa maziwa yao ni nje wanakujanga hiyo saa ya mwenakuwa ya kafyu bajanga atateo kafyu mubara kusebera mukafu kweka kazini ye basirikale benyini ate kakati olonga lugwa olunaku lwacha nga bayeta Moses Ali Moses Ali bamukutte mu kipingamizi bayala kujjako ki government minister ate yala kujjako ki government abamusiba abamuzimbirawo tent twatuze kutima bya kulwanyisa ndi awo nda tulaga yi brigade ya nga munene bwata ino olubuto atambula nga pepe kale bwati aliko ba bodyguard yawo ate onaku lwacha bagala kutwala Moses Ali mu court waliwo bupijoti buno bwe twatujjero kwa foromoto 44 kati kazini nga bayita double diff 44 atulemu nga brigadier msu munene kazini nga alengereri huyo nani yafani wanachukua Moses Ali kwa koti kwani mnamkalisa kwa gari kidogo mulwaji bamutuza mukamoto katoto batekeko ne escort double diff ntanti yuko mkubwa ya nani mkubwa ya wani oli major ono brigadier sababu yaleta double diff naga mfungwa panda huko juu ayamba de amagandula g'abasilamu nalinya ngalinya alamo mubebe muntu huyo bastruck boze sanya bakasukeri nagamba ai mama nyaba ibambe kazini omeua mimi nengamba yina ya MAJ.GEN no ngamazibu meja namulinyisa ono brigadier olaba amaje kwegamba amaje kasova mu line yago tega kumanyi kitufu munanga bavuga gundi Moses Ali mutala mu court martial ya complaining wa court martial agamba kazini anaumiza mimi mimi niko mkubwa nagabi bajja bikola ko nenga kazini abikiriza ka division commander bamwesiye nagamba oyo muntu mukuru abenga jamu mu toilet yange zine zamazi mu office onaku lumukazini yamusanga ave uya mfungwa anatoka wapi mbwa sima imucho mbwa mchoroni office ya mkubwa mbuba mutwale ngeri muzaba sirikale ezo busisira omusajja munene ng'amala kufukamira ayingire mama ayingia pole naye kazini netuna kazini ngale bichi byakola kati nenda bangeji ya tweetingamu Moses Ali nga sichi si ntufu yadde prison of war bakipingamizi naye ngolaba omuntu omwamuka batomanya byanja nze ndoza yali omusirikale omutufu anti gemaje ye musirikale omutufu gemaje kakati munange ekyo nga kiggwa kati balaye ebizu bya kazini bizze bingi ne bamuwa brigade commander n'agireka ne bamutwala mu military police eyo omusajja yasooka mbali bamuyita odweyo oyo naye naaga n'atulyamu enkwe ne basanga securities zaffe eza signals nga ziri mu ba enemies baye yali mudama ate nga be bano bannaffe betwasanga mu government kati olwokuba nti muzeeyi yali amwagadde ne training biki n'amuwa kuba military police bakwata odweyi awo era amagye nga gakuvuddemu Muganda omanyi nti odweyi yafiira mukomera
bakwata odwenga bakwata enkoko yafirako ne bacommanders abalala kati ekibinja bakiwa Kazini ng'ayingira military police Kazini kyakola military police omu ng'okukwatako ne bagaba kutowa Kazini go down waliwo omusajja wawirako omusajja yawandika ekitabo kya My Leader Betrayed Me Meja Kazola kituufu teyali muyiso ne Jimwezi nga Jimwezi agamba huyo omuntu anataka kunya lugezigeza hapa ati alese ebyemakere intellectual ewa Jim bakima Kazola wali bamusiba emyaka egi Kazini yagamba weka yikwa double diff Kazini yenga Kazini nge bagamba omanyi Kazini nga abanga alapi abanga bwagamba kuyimirirako bwati ndikozesa maje ayinza okugamba wewe onaenda kufata mimi chuma chini bintu bya Tanzania bi nga sebo ojja kuchuma forogo jampo otambule ne Kazini paka mumaleko lubiri yenna ng'obuukabuuka ng'ekikere Kazini mbere ebyo nga yebya ayinza n'okukoleza cross country ye n'agamba krip ye nga abeera muli n'ebirevu bye bwati nze baali bagamba wa mwana wa Museveni nga yenna ng'omulaba amasips gano ngoloozo bayeekani lugaba nga abantu bali Kazini mwana wa Museveni ndaba wekasisi anti musongola bali mu lunankani era abantu baasooka kukibirivinga luvannyuma ennyo nti si mwana wa Muzeeyi yenna n'ebikolwa byonna obumalirivu yali ayina n'okusalamu kwe ye nga teyeeguya ng'asalawo olunaku olumu twatuuza era ku kimwe byakulwanyisa bagenda battowa w'amagye kati poliisi patrol mu kutandika awo wano bali bagatta poliisi n'amagye nga bava mu lubiri patrol ezo bupijjoti obwo bulinga nnyonyi naye kaako bulinga mmiji kaakati olunaku lumu kyenswa be basajja ba Kazini bye yali agroominze awo luteni kati nga bajja eno mu Kampala mbw'osimanyi ekizimbe balowooza oba aduuyi oba bali babbi kati ofisa yayita eri mu nzikiza nga bano abapoliisi tebategedde bagenda balaba kyenswa wano kyenswa wamusi omulambo mochari wa poliisi mu lubiri Kazini ng'akeera ku macha waliwo kyenswa bali ba group ye nga abaagala nnyo ng'omanyi group y'abakalandastine bakigula ba Madruga bakiyingi Patrick wali kati liso limu Lieutenant Kano munange Kazini ng'agamba patia section moja hapo yaikira ne section yemu kwota gadi eri wansi ekibuye section yemu abantu 12 atukaya bagamba foyini hapo leta huyo muntu wa polisi bamujjayo ali bwerere yenna akankana bwati wano buli enkoko nga bwabuze dda Kazini ng'abuuza gwe ndio oliwa kyenswa afande ndipiga by mistake Kazini ng'agamba njala omusajja oyo okulaba nga saa kuddamu kumulaba abantu 10 bameka buli muntu alina magazine ema masasi maka 3 times 12 ge masasi 306 gakuba omuntu ki aim iPod shoot okuwulirizanga ku nkomeero trigger egeze kapa bakuba omusajja nazina nakka amasasi ne gamusitula neyegira ati nagira ati nakka omuntu okutuka okwenkana omukono guno ani abinyumye nga tuli awo tulaba amasasi 306 kyembuuziza nti tewali gavumenti kubanga omuntu agenze ku poliisi NRA ate gojja otya n'omujjayo anti poliisi bamuyingiza mu barakisi ekiro tebamukwasa poliisi ne bamala omuttaawo ne bamuziika wali ne bamuziika muzijukirawo ne bamuteekayo zaali ziwera ssaawa nga 4-5 omanye ebiseera ebyo poliisi yali ekulibwa British Embassy si bino ebyakati byakyuka bukyusa
110 zaabwe nga ziriko British Embassy. Bali ba sponsor bali baki. Polisi ya wano yali efugibwa Bungereza. Okay. Eggye lya wano lyali lifugibwa America. Ebintu byakyuka bukyusi. Mpulira. Fwe twajja nga twogera Oluzungu. Take cover. Shoot. Change position. We are tired about turn. We are Watasoma. Kata watasoma twava mu nsiko tulina diguli. Kale bye bakadogo bya badde basome. Sebo fwe twava mu nsiko twogera bakomandinga mu Luzungu, batumwine batukomandinga nga Muzungu. Standard is attention. We are tired about turn. Byajjano. Ate mugusawa, ate mugupande. Nebyo nanga kati abatasoma tubikwata. Kati nonga abasika abayegya bamusente basoma. Kati tukwata byaki. Munange abapolisi bajja mu lubiri. Va ku polisi ya kakati. Eri polisi gali nga maje. Bali trained from Bungereza, Simai Russia, wabo Odomero. Bakisembo. Nalaba abasajja wali. Ne uniform yabwe yali etiisa sibye bino ebyakakati. Nga bayina kola zino. Natunira abasajja bwenti kazini yali awedde. Oba bali bamutwala Bungereza. Owa poliisi ogu. Nga gye banaakusibira singa akyalina luzira paakati. Abapoliisi. Lwaki omupoliisi yakubiddwa? Attibwa atya asige mateeka. There is change. Banange obwedda kye neebuuza. Kazini yawona bwati. Yawona bwati. Nebiggweeraawo. Kyenswa ne bamuziika n'owa poliisi afudde. Masasi bisoto mwaga mu nkaaga. Kaakati olwo nga luggwa. Kazini bamugyewo bamutadde military police. Ayingidde military police. Afuze military police. Nga tannava mu lubiri. Ebyo teyabikolera mu military police. Ebya yali akyali wano. Yali akyenswa yali akyali wano nga ye brigade commander we. Kati ate action ndayaji yakola. Bakazorite nga tannagenda mu military. Bakazorite bave mu bende 10 nga balinnya train. Nga bajja messaging ejja nti waliwo bakazorite ba 10 batolose. Bagenda Ntebe wa Museveni. Kusaba magulu gaabwe na mikono. Fwe bagira tusaba project. Naye bali basaba ki? Magulu gaabwe na mikono. Gagala. Anti katubo bagamba no. Anti bajjukira ebyensiko muzeebi yabasuubiza. Bagenze kwegugungamu. Kati baatuuka ekibuye nga twini bagibuukamu. Tebaatuuka kibuye. So military police bagitadde ekibuye awo ebakuumidde awo. So bali bavudde mudda. Batambulanga abazina. Bambusa awo najja na nkumbi. Emikono tekuli. Batambula bati. Baituka nayo bagamba tumeona najja na nkumbi huku wanapanda. Patrone zambuka ne zibasalako. Mpozi nabo manye biseera ebyo nga ku ntalo betulwana ne bakuba. Osanga ensawo yo pekeyo olusi mulimu gunetingezi. Kateri afaayo ku checkinga. Kati basitwanga kibaga kyo kikuteekako gwe babakwetambuya bakujembuya mubende tebamanyi byoyinaawo olaba obutemu obwali awo era ffe twagala kutta abantu obaki kakati abaana eyo mubende balina zibbomu abaana mpozi muno bataddemu guruneti zaabwe bagenda wa Ntebe bwe baatuuka najja na nkumbi nga patro nkuba ekifaananyi ogende wa president mu State House naye ng'ogenze ne bombu. Anti bajja bacekinga bwe bancekinga nga njibawa. Anti amagye twatwebala nga tuli bamu. Tuli ba Uganda, tuli ba ebisere betwali ba Uganda naawe. Tebyalimu ebyo simanyi bikie safe sibya. Kakati watu ngabaga nyinyi sumama. Nti nyinyi watu kwenda soma msanzi twenda kwa mzee. Nyinyi sumama, tunaenda kwa mzee. Ngabaga omwana muki yavaje grenade bwati. Di ngabali bakubira Kazini afande you want wako na bomu hata Kazini wamepiga bomu we piga watu yote ta 10 dead body abasi tula dead body ngaseka mu UTC abazivuga mu lubiri yawo ngababa parading awo dead body naye abakulu bajjawo ne batunulira dead body bafande koleta abo nabala bakoleta ebisebe yali meja
yali abalibwawo ku CCO nga Kyandoyo yamuvuga kopolo si MAJ.GEN nga ntunula bwe Peter Kerimu najja bafande jora muguma abo kati ba MAJ.GEN bajjawo ne batunulira bate dead body nenga sebetere yakwata kazini nga bamulabanga abalaba Katonda kati nga bamubuuzaawo lakini kazini hiyo umefanya nini? Kwani umeua vijana hizi? Wamepinga order. Yanyola bile vubi. Wamepinga nini? Wapinze ki? Order. Abakomanda bona bavuga nga bavaawo. Kazini nga agaba bateke mu bus. Baba bavuga batwa kigo. Twalina training wing. Nga babaziika. Era bazadde baabo. Baba baliriddawa. Babajjayo basigale. Malalo gakyali yeyo. Bajjayo ng'ebintu biteredde. Nga babaziika. Kazini. Ng'ekyo kigwa. Teri yamukwatako. Nga President Yoweri Museveni ye president. Teri yamukwatako ssebo. Eri tumwine nga ye. Anti yaliko backup. Kazini nga bamujja nga bamutwala military police. Nga bamujja nga bamukuba e Masaka. E Masaka akyusa Besigye. Abesi bameta mugule byokulwanyisa ye nga afuka commandant wa mechanize. Kyenalagala ku Kazini Masaka yagitereza yakoleje era pannawo bwetugenda mu Amadi Brigade tanks biki formatage yakola Kazini yategeka mechanize regiment kubanga waitu byali byakiyeekera naye yakola n'ateeka wa MAJ na ya promote kaba commander ye kululuwe nga ne muzee tamanyi n'agamba buli tank erina okubako commander n'amuwa lieutenant. Okay. Tanka driver crew Ghana buli tank erina okubako abantu bana n'agula byo Edised oba yabijjawa bonna ng'osanga abantu balinga ensolo ne mmanya yes Kazini akoze gye kubanga babaleta mu records by that time I was in records babaleta mbako record documentation ba officers abo bonna aba tanks bamba zabi ovulo byali bya kitakataka bebati kweganga olaba ejje yotayina n'akwata amajaawo n'agatwala kaya muzeyi nga tamanyi what kaya bayitayo olaba eyo nga ku boda y'ekkoboka eyo bagenze kuba Juma Olis ye Kazini yakolanga bibye bimusanyusa oba MAJ gafudde oba tegafudde naye tanka zaakola eyo ne muzeyi yasiima kaakati ebiseera ebyo Katumba Wamala yali brigade commander naye tujja mwogerako nkulagi Katumba ayiseewa biki kati Katumba Wamala bamuteeka Koboko naye bamu deploying ya brigade commander unit ze agenda abeereyo ku lutale eyo ne bakuba bulungi Juma Olis kayaawo nolabaawo bakyalazaawo nawonaawo era Kazini omulimu gwe yakolaawo gwamupromotinga nnyo ng'alongosa mechanizing nga muzeeyi agenda ekabamba eyo ng'agiraba agamba era beyaguluminga nze ndabamu kati ba brigadier bakyazze kyaze abona bali batanka komanda mwalimu abasajja nga bamalengo babaliridde akati oba kati naye nga olaba gurupu eyo nayo nagyaguluminga abantu abasinga bakkano ba brigadier abasinga obungi kwega n'azimba tanka unit kati bw'atuuka e Masaka ku mulyango gwa barracks yaamini ng'egye yali akoze ebintu bye bw'otuuka Embalala yataddeko empologoma ku quarter guard bagita Simba battalion kati mechanized regiment ku mumwa gwayo wano quarter guard era nga kuliko ki ezo layoni eziraga nti awo sebo si wa muzannyo oyingira omanyi kufa Kazini olunaku lumu ava kunywa mwenge gumukutte gumukubye bwe yayingira ku makya agamba kunayira eminyama natakula mimi usiku mbwe eminyama gyabali jagala kumulya kati Kazini ng'alagira tanka bavuge tanka bazitwale quarter guard sebo ebintu biri tebereza seminti wa amini siyo no wakakati ate ziri Simba bateekamu emitayimbwa
Sebo Kazini yagamba batekeko towing bazisikewo munyama yabadde ayagala kumulya basike ebintu biri ne biremerawo n'agamba amagye gonna wali n'embazi baatema ebintu okuggwerawo ddala naye ng'otemaki enkokoto buli ataddewo orders iyo mnyama ntaka kula mimi usiku naye bannaya oda ziri mmaje muno nga batemako simba ne saa zino tekuli waliki tewali simba Kazini bwe yavaawo abamutwala wa Kazini bwe yavaawo Katumba bwe yava wali ku mulimu gwe bakola Koboko bamuwa division commander nga bajeeyo waswa bali Kalege kakati Kazini ng'afuka division commander waawa weggulu ng'ajjawo Katumba ndowooza ng'ajja mu bya IGP bye bino Kazini ng'ayingira ggulu olwatuka eggulu Kazini ng'amagye akola gage Northern Uganda Kazini yakola bambi yakola ndowooza muzeeyo kwe kumwagala tugenda okuwira nti Kazini tafuuse chief of staff Kazini ajja kukulira bakama be abamuwangaliko Mandelson bamuwe nnyota bamwesije nga camp commandant ye chief of staff kati olunaku lumu tuvudde embuya tugenze bo ngende mbuuze ku afande bamwesije mukama wange twalina ni musaadi edda afande bamwesije GIITA nina ekibuuzo kyembuuza hano GIITA kati Kazini nze ngende mu office ye konza nti afande gemaje yamuwadde nawe yakuwa inze kamwesiga ngende wa Kazini gwe nakuzanga wano mu Lubiri radio call yine kwenjangu okwogerera sijja genda mu office ya Kazini konza nti afande kati amajega kulemi waya inzo kweyitira ajagawe komanda report hapa tojja gendayo tisijja kulinnyayo sema yagana amajere yagagana yagana okola amaje nagende wa muzeeyi namuganzi jja majego era retirement ya afande kamwesiga yali age ogu kuba yansanga mu records ebiseera ebyo nanga GIITA oli wano konza afande wa nze kumpumuza nga ne mutengesa tamumanyi bali bato maje ne mwambusa mugamba afande this one is a brigadier saluti yawo ne zigira ziti nagamba mugira mutwale wa CPA ne mutwale wa afande ko maka kodiri nagaba mulete bamutumune tumujuriza akatabaawo certificate bichi teka mu bufananyi bwe bichi enchana ne mugate kawedde nchokomewo kubanga ame commander ino signinga ko bisere bya commander jejo dongo tukatwala wa CPA na akatwa kati we yaliaga nayitawo bamwesi ye nampita nanga GIITA oli wajangu ojja kujjako ekkololo konze kale bayali asigane mu nyumba ya afande Rwejema ekkololo nengamba bomukula yakumpa yokumaba ati kiki ne bawo mangu awo nange nenziruka ngende tukeko nangamba GIITA nonya yo lumwezi amajokoleshi ogaleke konze afande ate konze message njifunye mukama wange bera bulungi nenzira ebombo nenkola kati nali manyage nakopa yokumabati nga sina wentandikira nenkola amaje kati Kazini ngenda okuwulira bamuwadde bwa mekomanda ajewo jejo dongo naye handover eyo teyali nnungi era ebigambo byali bingi jejo dongo yavaako nga alalamika era n'agamba nti naye ng'entalo zonna zaava Kisangaani eyo baabwe abeera chief of staff abaana bonna baffe Kisangaani blame ya Kazini kubanga yaleta RPF okutukuba ng'ayita banyamuvumba bo baali bappe master one kakati GIITA Musoke eyandabira mu records yalowooza nkyali mu records so tamanyi IQ ya GIITA kati yakola ki yeeyongerako mutamanyi nti n'ensiko wagirimu omulanga yatulamba mu nsiko aga GIITA tabirangako mu nsiko katamanyi nti GIITA omuntu ya meetinga president alina bye yanteekamu nze byendabira ddala nga GIITA nsaana okuba general omuntu akyandabira mu kifaananyi kiri nga nkyayoza amasuka g'abakulu
nkya escortinga ku ssaawa zino nze omuntu yatwa ne pulezidenti nze ndowooza ndi wanjawulo n'abantu abalala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.